Nsaba okulamusa ku bajjajja abataka abakulu b'obusolya namuse ku luli olulangiro lw'ennyaffe Buganda Nnamunswa, namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo, namuse ku bannamasole, ku basiige mu mbiri n'amasiro, namuse ne ku bazzukulu bannange bonna bwe tuggumiza ebika bya Buganda, namuse ne ku baana ba Buganda ab'omwoyo abasibuka mu bitundu ebirala. Mukama tumweyanze olw'omukwano gwe omungi gye tuli, ekisa, okusaasira, obukuumi, okugabirira n'okuluŋŋamya ne byonna. Yenze mulongo mwagala omuza n'akabaka. Olunaku nga bwe luli lwa Sande, nafunye ekirowoozo ne ŋŋamba nti nno twogereko ku bukulu bw'omuwendo ogwana, omuwendo ogwana mu byafaayo eby'edda bwe tubisomako mu Bayibuli. Nga bwe mulabye ku mutwe gwaffe, gavumenti y'ekipooli kya Uganda eno eriko yayingirawo mu January wa 1986. Ebiwandiiko bwe bigamba bwe bityo, wadde nga amagye okufutuka mu nsiko aga gavumenti eno kyaliwo, oba ag'abalwanyi katugambe, kubanga abalwanyi baali ba bikoosi bya njawulo. Amagye okufutuka mu nsiko kyaliwo mu mwaka gwa 1985. Naye bwe tugendera ku byafaayo nga bwe biwandiikiddwa, naddala bannyini kuyingirawo ne gavumenti ya NRM olwekolebwa, tubala okuva mu January 1986 ng'okutuuka mu January 2026 omwaka guno ogujja, mu myezi mitono ddala, gijja kubeera nga giwera emyaka 4 nga bakola ng'enjogera y'ensanja eno bw'eri, nga gavumenti eriko ekalakata bannansi n'abatuuze. Nga tugenda okuyingira omwaka ogwa 2023, twayogerako nti tuyingira ekiseera ekyansaleesale. Ekyo nno ky'ekiseera ekyajja ekyansaleesale, ekyakasengejja akakuŋŋunta, ani eri aluwa. Era ekyo kikyagenda mu maaso, naye nga kigendera wamu era n'okwetegeka. N'okwetegeka kwaliwo na luli, naye kumaze ebbanga, naye nga abongera okugwa mu kasengejja ne badda ku ludda olwetegeka bye twogerako, tujja kutegeera oluvannyuma lwaki ekyo kiri bwe kityo, nga tumaze okutegeera obulungi amakulu agali mu myaka gino ne kiki kye gitugamba okugiweza emyaka 40 nga obufuzi obwo obw'okuwambibwa okwaliwo mu kiseera ekyo bugenda mu maaso, kubanga bwawambibwa n'ebikolebwa byonna mu bwo bibadde byakuwamba, byabawambi. Kati namba 40 mu Bayibuli ya muwendo nnyo. Kitegeeza okugezesebwa, okusala omusango, okuteekateeka n'enkyukakyuka. Bwe tunuulira ennamba eya 40, ekyo kye tuggyamu mu kutegeera wonna we yatambuliranga oba we yatambulirwangako okuva mu mataba ga Nuuwa okutuuka ku kusiiba kwa Yesu. Ate buli kiwandiiko kya Bayibuli ekya 40 kirina obubaka obw'okugumiikiriza n'okukkiriza n'ekigendererwa kya Katonda mu kyo, mu ebyo ebintu ebyo. Kwegamba ng'obugumiikiriza buliko ekigendererwa ekikivaamu oluvannyuma era n'okukkiriza. Era nga Katonda bwe yakulembera Nuuwa, Musa, Eriya ne Yesu okuyita mu kusoomoozebwa kwabwe okumala ennaku 40 oba emyaka 40, ne bw'ati era bw'akyagenda mu maaso
n'okukulembera abakkiriza leero okuyita mu biseera eby'okukulaakulana n'okukkiriza. Ekyamateeka essula y'omunaana olunyiriri olwokubiri mu bimpimpi omuntu olina okugenda n'okyesomera egamba nti era onojjukiranga nga Mukama Katonda wo yakukulembera mu kkubo lino lyonna emyaka gino 40 mu ddungu, okukutoowaza n'okukukema okumanya ekiri mu mutima gwo, oba ng'onookwata ebiragiro bye nantiki nga si weewaawo. Olunyiriri luno lukwataganya omuwendo gwa 40 n'okugezesebwa, obwetoowaze n'obuwulize. Bayibuli eyogera ku mirundi mingi omuwendo gwa 40 nga muwendo mukulu nnyo, gwa makulu nnyo. Katwetegereze ebimu ku byokulabirako ebisinga okuba eby'amaanyi ebiri ku muwendo guno gwa 40. Katusooke n'ekisooka ennaku 40 ez'enkuba mu biseera bya Nuwa, ng'ebyo tubisomako mu lubereberye essula y'omusanvu n'olunyiriri olw'12. Enkuba n'etonnya mu nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ekiseera kino eky'okuzikiriza kyaleeta entandikwa empya eri Nuwa n'ab'omu maka ge, ng'alaga engeri Katonda gy'alongoosesa n'okuzza obuggya, engeri gye yakikolamu mu kiseera ekyo mu biseera bya Nuwa okulongoosa n'okuzza obuggya ensi. Ekyokulabirako ekyokubiri, ennaku 40 eza Musa ku lusozi Sinaayi. Ekyo era okisomako mu Kuva essula 24 n'olunyiriri 18. Musa yayingira wakati mu kire n'alinnya ku lusozi, n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro, n'aweebwa amateeka 10 okuva eri Katonda. Ekiseera kino kikiikirira okubikkulira kwa Katonda n'okukwetegekera. Musa yamala eyo ennaku 40 emisana n'ekiro, teyalyanga migaati wadde okunywa amazzi, era naye yasiiba okumala ennaku 40 ng'alaga nti kino kyali ekitukuvu era eky'ekitalo. Ekyokulabirako ekyokusatu, emyaka 40 egy'abaana ba Isirayiri mu ddungu. Ekyo ojja kukisomako mu kubala essula 14 olunyiriri 33 kutuuka ku 34. Era batabani bammwe baliraba mu ddungu, balimala emyaka mu ddungu emyaka 40, era baligumiikiriza olw'obutali bwesigwa bwammwe okutuusa emirambo gyammwe bwe giriggwaawo mu ddungu. Abasirayiri ne balyoka babeera nga baamala emyaka 40 nga batambulatambula olw'obutakkiriza n'obujeemu bwabwe. Ekiseera kino kyali kiseera kya kubonerezebwa era nga kye kiseera eky'okwetegekera omulembe oguddako ogw'okuyingira mu nsi ensuubize. Ekyokulabirako ekyokuna, Goliyaasi lwe yasoomooza Isirayiri okumala ennaku 40. Ojja kisomako mu Samwiri ekisooka essula 17 n'olunyiriri 16. Omufirisuuti n'asemberera, yayimirira ennaku 40 enkya n'akawungeezi. Goliyaasi ono n'asoomooza Abayisirayiri okumala ennaku 40 nga Dawudi tannamuwangula. Olutalo luno lutegeeza olutalo olw'omwoyo olwetaagisa okukkiririza mu Katonda okusobola okuwangula. Ekyokulabirako ekyokutaano, olugendo lw'Eriya olw'ennaku 40 okutuuka ku lusozi Kolebu. Kino ojja kisomako mu Bassekabaka ekisooka essula 19 n'olunyiriri 8. Awo n'agolokoka n'alya n'anywa, n'atambula mu maanyi g'emmere eyo ennaku 40 emisana n'ekiro,
okutuuka ku Kolebu olusozi lwa Katonda. Kati kino kyogerako nti Eriya yamala ennaku 40 okutuuka ku lusozi Kolebu gye yasanga okubeerawo kwa Katonda. Kino kitegeeza ekiseera eky'okuzzaawo obuggya, eky'okuzzaawo obuggya mu by'omwoyo n'okubikkulirwa kwa Katonda. Ekyokulabirako eky'omukaaga, okulabula kwa Yona okw'ennaku 40. Kino ojja kukisomako mu kitabo kya Yona essula ey'okusatu n'olunyiriri olwokuna. Yona n'atanula okuyingira mu kibuga ku lunaku olw'olubereberye. N'ayogerera waggulu n'agamba nti ennaku 40 zirizikirira, Nineve kirizikirira. Katonda n'awa Nineve ennaku 40 okwenenya ng'omusango tegunnaba kukisalirwa ekibuga ekyo kusalirwa musango. Ekiseera kino kitulaga obugumiikiriza bwa Katonda ng'awa abantu obudde okukyuka. Ekyokulabirako eky'omusanvu, ze ennaku 40 ez'okusiba n'okukemebwa kwa Yesu. Kino ojja kusomako mu Matayo essula ey'okuna n'olunyiriri olwokubiri. Awo bwe yamala okusiiba ennaku 40, oluvannyuma n'alumwa enjala. Yesu yamala ennaku 40 mu ddungu nga tannaba kutandika buweereza bwe. Mu kiseera ekyo Sitaani yamugezesa, naye Yesu n'asigala nga mwesigwa eri Katonda Kitaffe. Era bino byonna bikwatagana n'okusiiba kwa Musa ne Eriya okumala ennaku 40 nga kiggumiza amakulu g'ebyomwoyo aga40 n'ekiseera eky'okugezesebwa amaanyi n'okwetekerateekera Katonda. Ekyokulabirako eky'omunaana, ennaku 40 oluvannyuma lw'okuzuukira. Ekyo ojja kisomako mu bikolwa by'abatume essula esooka n'olunyiriri olwokusatu. Era bwe yeeyolekera nga mulamu oluvannyuma lw'okubonaabona kwe olw'obukakafu obungi obutasobezebwako, ng'alabika gye baali ennaku 40 era ng'ayogera ku by'obwakabaka bwa Katonda. Oluvannyuma lw'okuzuukira, Yesu yamala ennaku 40 mu nsi ng'ayigiriza abayigirizwa be ebikwata ku bwakabaka bwa Katonda nga olwo tanagenda mu ggulu. Obudde buno butegeeza ebiragiro ebisembayo, obusobozi n'okwetegekera abayigirizwa okugenda mu maaso n'omulimu gwe, okutegeka abayigirizwa Yesu nga yabategeka nabo bennyini okwetegeka banywere basobole okugenda mu maaso n'omulimu ogw'okubuulira enjiri. Amakulu ga 40 okusinziira ku byokulabirako bya Bayibuli, ebimu ku ebyo bye tulabye nti gabeerawo buli kiseera nga gakiikirira ebintu bino wammanga. Ekisooka okugezesa n'okwetegekera. Awo tujja kiraba mu kugezesa n'okwetegekera nga tulaba nti nno bye biri mu mataba ga Nuwa, nga Katonda agezesa ensi nga tennaba kuzzibwa buggya. Era bye biri mu Bayisirayiri abaamala emyaka 40 nga tebannayingira mu nsi ensuubize. Era ne Yesu bwe yamala ennaku 40 ng'asiiba nga alyoka atandika obuweereza bwe. Ekyokubiri era kye tulabamu kwe kubeera nga abantu babeera basalibbwa omusango era n'ebiva mu ekyo. Era ekyo kiraba mu mataba agaamala ennaku 40 ng'ekibonerezo ky'ekibi. Era netukiraba n'Abayisirayiri abaamala emyaka 40 nga babonaabona olw'obujeemu bwabwe. Ate era netukiraba ne Nineve gye baaweebwa abantu ennaku 40 okwenenya. Kati era ekyokusatu era kye tulaba
kwe kukyusa mu by'omwoyo n'okuzzaawo obulamu obujja mu nnaku zino 40. Ennaku zino 40 Eriya byamuyamba okuwuliriza Katonda. Yesu yamala ennaku 40 ng'asiiba, Katonda n'amuteekateeka okusobola okukola obuweereza bwe. Abayigirizwa baamala wamu ne Yesu ennaku 40 nga beetegekera Pentekosti. Buli muwendo gwa 40 gye guggweera guleeta enkyukakyuka, guleeta ekiseera ekyokulongoosa, guleeta ekiseera ekyokuyiga, era guleeta ekiseera ekyokusemberera Katonda. Mukama Katonda era yasalawo oba zinaabeera ennaku 40 oba ginaabeera emyaka 40. Buganda yaweebwa emyaka 40, nga kino tulina kukikozesa nga kitegeeza ekiseera eky'ebizibu ebirongoosa okukkiriza. Kwega ne kiba nga ekiseera kino tubeera nga kyetubadde tetukola, kubanga kati bw'otunula n'olaba Buganda bweri nti ate gye twatandikira ku 40 bwe kiba nga luli baali batuwa kibonereza, ate kakati oba twetaaga kukola tutya, ng'ekintu kyayitirira mu Buganda ekitulina okuba mu kifuba. Kubanga oluusi bwe tubeera obulungi tumanyi oluusi okwerabira nti obubi bubeera bwa bulumi. Kati ebintu ne bigenda nga bitusobako. Katuulira abantu bangi abagamba nti beetamiddwa baakoowa. Naye nga kiki kye baakoowa? Empisa zizze ziseerera. Ebiseera ebyo gye byasooka abantu abamu bagambanga teri asobola kugaggawala nga tabba, tewali asobola kugaggawala nga talyazaamaanya. Naye kakati okulyazaamaanya bwe kufuuse okulyazaamaanya nga n'obwesigwa tewakyali, n'empisa embi ne zizaala empisa embi, obulamu ne bufuuka obw'okusika omugwa ku buli kimu, ebbula ly'obwenkanya n'amazima, okubonaabona okuvuddemu ebyo, okusibibwa, okukwatibwa obwemage, obujja ku buli kintu kyonna omuntu omulala kyalaba ne munne, bingi ebitambula mu nsi mu Buganda kati, ebikolebwa abantu bonna, Abaganda n'abalala bannaffe n'abatali bannaffe nnyo abazze okubeera mu nsi yaffe. Waliwo ebiraga nti omusango gwatusalirwa era tufunye okubonerezebwa kw'ekibi. Kati awo omuntu yayinza okusalawo ki ekyakolebwa ku ekyo, so nga ate obulamu bwo bwennyini bwakulumbibwa, era kubanga n'omubi mwali mu nsi atambula, naye bwe musangibwa nga mulina okukkiriza n'okumanya okumala, kiyamba. Ebiseera byonna Buganda ebadde erwana, bassekabaka baffe bafubye nnyo okulwana n'okusika abantu nga babazza mu butuufu, okugezaako okugamba nti nno mutereere. Bwe bano bwe bajja nga bagamba nti tuleeta Katonda tujja basomesa, Ssekabaka Muteesa II n'abaga nti ye bwe muba mulina ebya Katonda mubitubuulire ebyo, naye temwonoona ensi yaffe, temugijjaamu, temugireetamu empisa embi. Naye ate era bali ekyo kyennyini kye baakola, ate era ne basanga nga waliwo n'abantu bangi nnyo abakkiriza ebintu ebyo, kati ng'ate bagaana n'okutula wadde nga tutuuse gye tutuuse, kuba baba bye baaleeta byali birungi. Lwaki bivuddemu ebibi bingi bwe biti? Okuddayo emabega, okutunuulira amadiini, okutunuulira ebintu ebyo byonna, abantu abamu n'ekyo nakyo tebasobola kikkiriza. Kati ekiseera kye tulimu kyakwetegekera nkyukakyuka, emyaka 40 tugatuuseeko. Kitegeeza nti waliwo entandikwa empya ey'okuzza obuggya mu by'omwoyo. Tusabe Mukama kireke tulemerera, kireke tutwala mu mbeera mbi. Kitegeeza ekiseera eky'okusiibwa kino kye tulimu kyakusiiba, kyakusaba, kyakunoonya Katonda. Okutwalira wamu ennamba 40 etegeeza ebiseera ebikulu eby'okugezesebwa, ng'okugezesebwa nga kwe tuyiseemu era kwe tukyalimu na kaakati, kubanga emyaka 40 gennyini tugaggala mu January ow'omwaka ogujja. Olwo okwo tuyingire mu mwaka ogw'41. Ogwo omwaka gujja kuba mwaka mukulu nnyo, naye sina kutuuka eyo yonna. Okutandikira eno gye tuli, ebiseera bye tulimu biseera bikulu nnyo ku lw'emyoyo gyaffe, kubanga era tukimanyi nti omwoyo
gwe guwa omubiri amaanyi gonna omubiri gwe gabeera nagwo, kubanga era omwoyo bwe guva mu mubiri olaba nti nno omuntu aba tugamba nti amaze emirimu gye. Kati okusobola okulaba nti nno tuli mu biseera bino eby'okugezesebwa, ebiseera eby'okwetegeka, biseera bikulu nnyo, naye ng'ate waliwo okukulaakulana. Tugamba okukulaakulana okw'omwoyo, kubanga okukulaakulana okw'omwoyo kwe kulina okukulembera okukulaakulana okw'omubiri kuno okw'obuliwo bino byoga yazimba yakola ki. Kyova olaba nti owulira amayumba mangi baagasaddaakira, ebyo si nkulaakulana, ebyo bintu bibi, si bya mwoyo mulungi. Naye ng'abantu bangi bazimbye ebibuga byabwe ne babizimba nga tebiriiko kibanja, ekyo kibagamba nti nno essanyu eritaliiko buyinike. Kaakati ne kiba nti nno okutwalira awamu ennamba ana eno ebeera etutuusaako ebiseera ebikulu eby'okugezesebwa okukulaakulana n'ebigendererwa bya Katonda nga bwe byawandiikibwa mu Bayibuli nga ze tubiraba, kubanga era bwe byali olubereberye bwe biri ne kaakano era bwe biba. Eddembe n'emirembe abantu abamu bwe babirowoozaako, abamu babiraba nga ebiwuubaaza, ebibowa, naye ekyo kyangu omuntu okukirowooza nga tebinnamuggweerako ddala. Ensi ey'abantu abeeyisa obulungi, omutali bizeezezze, kwegamba omutali kuwemula na buwemu na bintu bya gundi bya buseegu, abantu abamu baba balowooza nti ensi bw'etyo ebeera tenyuma. Naye nga tonabeera ekyo kirowooza nga tonabeera mu kifo amayisa amabi mwe gakudde ejjembe, kubanga kati ekiri mu Buganda bwe kimala kigenda mu maaso bwe kityo, nga singa tekijja kgenda mu maaso bwe kityo, emyaka ganaanya gansaleesale era ebiseera bye tulimu bikulu nnyo, naye kyandibadde kubeera bwe kityo, kyandituuse ekiseera kati ate olaba na kaakati abantu bakiddukamu, kisobola okubeera ekibi ddala wadde ettaka ggimu, wadde ekifo kirungi, wadde abantu batuula n'abantu bannaabwe okusobola okugamba nti nno batebenkera. Naye Uganda ejja kubeera mu kifo wekka ng'oliwo wekka oba nga ttemu lyokka lyeririwo, era oluyingira olyaga nti eyo bajja kutemulirawo omuntu aweeta buweesi, ne bwe bibeera nga ebintu birungi nnyo nga n'ebitaala byaka na biki byonna. Kale kibi nnyo okubeera nti ensi ejjudde empisa embi, kubanga ensi bw'ejjula empisa embi ejjula ebikemo, ate nejjula n'okufa. Kati abantu bangi ne bafiira mu kukemebwa okwo. Kati mu mbeera eyo kiba kyangu nnyo omuntu okuzikirira omubiri n'omwoyo. Ebintu bino ebisomesebwa mu ddiini bannange temubigira nankani, temubinyooma. Ebintu bino naddala ebiri mu Bayibuli bintu weebiri bya ddala, era kaakati amawanga mangi nnyo nnyo nnyo, abantu baagabo be muwulira abagoba abagwira abangi ennyo, bonna bakola ekintu kimu kyakulaba nti batereeza ensi yaabwe basobole ogitambulizamu, kubanga onoolongoosa ki nga amawanga gali kafukunya? Onoobagamba oti abalala bali abantu, abalala bagira nankani bakwana bawala baabwe, abalala bajja bakubuulira enjiri muwase baganda bammwe, abalala bavuma bannyaabwe, abalala. Amawanga mangi nnyo galina ebintu bingi nnyo bye gakkiririzaamu, so nga buli ggwanga lyandibadde lisobola okubeera nga lyetereeza lyo mu bwalyo, ne lyetereeza lyo mu bwalyo, kubanga abantu bakkiriziganya bali omuntu omu butonde bwabwe n'obuwange bwabwe bwe bumu. Baga nti abange tutereeze obuwange bwaffe buli bwe buti ne bwe buti, oba bulijjo bajjajjaffe baakolanga bwe bati tukole bwe batyo, oba kino kyabeerako ensonga bweti tukizza eno, ne basobola okulaba engeri gye beetereeza. Naye olwokubanga mu biseera eby'edda dda boddira ddala emabega abantu baabeerawo naddala wano waffe mu Buganda nga balina eddembe, tulina kuddako buzzi mabega ne tutereeza ebintu n'okwongera okubinyweza, ne tubeera nga tutereezezza eggwanga lyaffe. Kyova olaba nti nno ne bajjajjaffe baagambanga nti baaniriza, naye okwaniriza kuno abantu nabwo baleke kwogeraku bubi. Kwaniriza nga ffe tuggudde oluggi ne twaniriza nti muyingire, era ekyo Mukama Katonda yennyini ye yakikkiriza, ye yakiteekawo nti abannammwe bwe bajjanga temubayisa bubi. Naye ate ggwe leka kutandika kuŋŋamba ti nja kuleetera n'abange be ssaagala kubanga gw'oyaniriza. Okitegedde, ebyo Mukama ye yabiteekawo, naye ate era ffe tetujja kugamba ti nedda tetwaniriza, naye tujja kugamba nti ffe twaniriza, ffe tusabalawo okwaniriza. Omuntu ne bw'aba ayaniriza tayaniriza mubbi,
teyeyaniriza nayaniriza muwabutwa ng'azze yenna n'obutwa bwabulina abukutte. Si bwe kityo bwe kibeera. Omuntu akozesa amagezi ge ye n'akola ekyo. Si gwe gy'ogandika nkuleetera bano kuba gw'oyaniriza. Okitegedde oba toyaniriza baleke baddeyo ewaabwe. Y'embeera efaana bwe tuli ejjoogo bwe lityo. Naye ebyo biva mu kubeera mu kipooli ekyakolebwa abawambi ng'era be bakitambulira ku mateeka gaabwe. Ebyo tufuba okulaba ntuddeyo ku mateeka aga Mukama Katonda yennyini ye ge yatuwa mu buwange bwaffe ne mu nnone yaffe. Tuleke kutambulira ku bintu by'abalala, bo babeere babitambulireko nga babeera basiimye. Kaakati n'olwekyo buli kitumanyi Mukama ky'atayagala tukite buli muntu ye yennyini ku lulwe. Kino ekintu kye tulimu omulundi guno temukirindira bantu kukwata mmundu kugenda mu nsiko. Era abatereka ensiko bazookya balonda biseera byabwe. Mukama buli kiseera abeera n'entegeka endala gy'aleetawo. Kati oyinza okugamba nti ku mataba ga Nuuwa wandibadde oyagala kukyusa gavumenti n'ogamba nti katuleete abasajja ab'amafumu. Ogenda kufumita nkuba. Oba ku lwa Ggomola lwa Sodoma ne Ggomola nti wandireese gundi ogenda kuba muliro okuva mu ggulu ng'ogenda okulwana nawe. Buli kiseera Mukama aleeta ebirala. Bino ebiseera si bya mmundu. Ekiseera ky'emmundu kijja kutuuka naye n'enkyukakyuka si ya mmundu. Temuyingira mu bya mmundu. Ate n'ekirala temutambulira mu bulimba. Abantu bakutta obululu, babugaanidde, babubba, kyokka mu buli kiseera mukola nabo endagaano ne mugenda kuddamu mukole nabo nga mumanyi bulungi nnyo kye bagenda okukola. Temukkiriza kubooyebwa mu myoyo gyammwe kulowooza nti omulabe wo oba asazeewo okubeera omulabe wo kubanga akola by'otayagala. Kimanyi naye akimanyi nti ate yagenda okukubulira bw'ogenda omulwanyisa, yagenda n'okuwa omuggo, akubulire ne bw'ogukwata, akubulire ne bw'ogumukuba, negwa bw'ogumukuba nti agamire bw'otyo bw'ojja okunsobola ompangule. Kwegamba mwe abalabe bammwe wakisa naye emirundi mingi yakukwata n'akkuba, n'akkolera obugezigezi n'akkuba, n'akulimba. Tewali n'ebyombo ate kakati badduse ate batidde nnyo, tebalina kye batidde, tebalina kye batya. Ekintu kimu kye batya kyokka kimu, Katonda n'amazima ge. Ekyo nkibabulira nga mu mazima ga Mukama Katonda batya ekintu kimu kyokka, Katonda n'amazima ge. Ebyo n'ebirala bino pa teri kulonda kulina kye kugenda kuvaamu. Mu kutunuulira mmwe enkeera kye baba bakola kibandibadde bategerekedde. Ebyo ebyokulonda birina kye biyinza okukola ng'eggwanga limu lye litudde awamu, naye mu ebyo ebipooli tekisoboka. Kale ebyo byonna bye tumanyi nti Mukama tabyagala tubirekewo kubikola. Naye era nga bulijjo bwe tukyogerako nti tetusobola kubeera na ggwanga tebenkevu nga ffe ffennyini tweyisanga bwe tulaba. N'ekirala mwegendereze Mmengo. Eyo buli nkyukakyuka ezibaawo bulijjo yebadde ng'efubutuka abatunda Obuganda. Akasengejja kammwe mukakozese ku bantu abo. Mwegendereze Mmengo. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Amiina. Mwebale kumpuliriza. Mirembe. Sabbiiti ebeere nnungi.